Yes, amawulire agaakagwawo galaga nti mwana mulenzi amanyiddwa nga Eddy Kenzo y'ono ali emabega w'okuhaakinga Facebook za Bobi Wine oba z'ababuloga ba Bobi Wine. Ku Prejan Media TV tukwebaza yonna gy'osinziira okuba nga weekuumiddeko n'enkugamba nti subscribinga onyige n'akaakadde osobole okuba nga ofuna updates ezigenda mu maaso mu ggwanga. Yes, olunaku olwaleero amawulire agaafulumye galaga nti Bobi Wine tateredde olw'ensonga nti abasajja be babuloga ab'amaanyi ku Facebook okwo oba ku social media bazze babamalamu amaanyi olw'ensonga nti peegi zaabwe ze bakoleredde ebbanga okuza abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne batandika okuba nga bazibba baziwanulayo oba kiyite okuhaakinga. Omuntu ahaakinga peegi yo wamala ogihaakinga n'efuuka yiye wemala ofuuka eyiye n'atandika ogikozesa ebintu ye ng'omuntu by'ayagala. For example, we bahaakinga Ghetto TV eyagihaakinga yatandika kuteekako posti za NRM ate nga Ghetto TV ya Bobi Wine. Era we bahaakinga ne peegi ya mwana mulenzi amanyiddwa Akakensa naye ebintu bye bimu lwakuba ey'Akakensa yo basazeewo bagidiriitinge bagiggyeyo total and completely teriiyo. Era ng'ate Kakensa ono y'omu ku babuloga ab'amaanyi Bobi Wine babadde yeesize oba baayina ng'oggyeko abasajja nga bapengepenge abasajja nga balumbuye naye omukulu Kakensa y'omu ku basajja abadde bagaba first class information mu bintu bino ebya politics ebigenda mu maaso mu ggwanga. Naye ekyo tekyakomyawo omukulu Kakensa ono teyatudde yasobodde okuba nga adiginga deep okunoonya baani abali emabega w'okuhaakinga pages zino. Era nga ebipya ebizuuse ku bantu abali emabega wa pages zino okuzibba okuziwanulayo mulimu mwana mulenzi amanyiddwa nga Eddy Kenzo gwe y'omu ku bali ku lukalala olusooka nti ye Eddy Kenzo ne kubeerako mwana mulenzi amanyiddwa nga SK Mbuga ng'ono naggagga nnyini STV so ne kubeerako ne minisita omulala gwe tumanyi ffenna amanyiddwa nga minisita Frank Tumwebaze ng'ono yakulira ensonga yali akulira ensonga za IT mu ggwanga Uganda. So omukulu Kakensa avuddeyo n'agamba nti abakulu abo be bali emabega w'okubba pages zaffe aba Nuupu oba aba People Power. Naye nga ffenna tumanyi nti Kakensa ye ng'omuntu ebbanga lyonna lya bloginze yali talina side mu byabufuzi paka recently we yatuuka n'aba nga alaga side ki ng'alaga naye ali mu struggle oba y'omu ku basajja ba People Power. Ekintu ekyanyiza abantu ba Museveni omuli abasajja nga ba Ashibag Kato abasajja ab'enjawulo era nga mu bano abantu badde batunuuliza nnyo eriiso omwana mulenzi amanyiddwa nga Ashibag Kato nga bagamba Ashibag oyo yayina olukusa oba yayina enkwezi ez'okubba peegi z'abantu okitegeera era nga tebanabba ya Kakensa ya Ashibag yavaayo n'akola posti n'agamba kemba maliriza wano ku Facebook ne ku YouTube ngenda kujja mbamalirize. So ensonga ng'ezo naye ye nga Kakensa ku research gwakoze asobodde okuba nga apiiningayo Eddy Kenzo SK Mbuga ne Frank Tumwebaze nti be bali emabega okubba akaunti z'abasajja ba Bobi Wine zonna akaunti ezikuba live stream twalaba Kyota International bagiggyayo tekyaliyo ne tulaba Map Media nayo bagiggyayo ne tulaba TV ez'enjawulo eziri online ezibadde zistreaminga Bobi Wine zonna bakola ki baziggyayo. Naye ffe obuzibu bwaffe we buli bantu bano bagezeeko verifyinga channel zaabwe bagendeyo verification bazikole oba ne blue tick nga at least tebagenda mala gazanyira mu channel yo. Era n'omukulu pengepenge naye yavaayo awo ng'akaaba ng'alaga abasajja batinkula channel ye batinkula account ye ng'era agamba bagezaako gihaakinga bagibba eno we bagibba eri naye akyagaanye. Era n'avaayo n'akola ne warning nti omukulu Kakensa Media gwe baddako era mwegendereza agenda kubba eya Kakensa Media ali takimanyi
olunaku olw'enkeera kakensa gwe bakola ki. So ku Projan Media TV likinga, commentinga, subscribinga.